Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero gyegenda tulabe enfumba gy'ofumbamu enkoko mu nfumba eno. Enkoko etugenda okufumba tugenda kufumba enkoko gye tuyita enkoko eŋŋanda tufunye empanga nga bw'ogiraba kati beera ng'ogirongoosa bulungi gikongole n'oluvannyuma ogisaleesale piisi naye tulina okusooka ne tugikalirirako yakukalirirako ze ngenda gikalirira wansi. Jjukira enkoko eŋŋanda eba yanjawulo ku zino enkoko ze tutera okulya eza bulijjo. Ekisooka enkoko eŋŋanda eba nnungi, eba mpoomu, eba n'ennyama nga yakula bulungi nnyo, kitegedde. N'olwekyo era n'ennyama yaayo eba eyawukana ku yeeri, eba nnungi nnyo, eba mpoomu. Nze ngikaliridde mu kuuka nga bwe mulaba, kwefuna teekako akatimba ku sigiri beera ng'ogikalirirako n'oluvannyuma tufune sefuliya ze nfunye pressure cooker ebyo mwetaliso gisuula ngiteekamu. Tugenda kuteekamu amazzi tugitere ku kyolo tutokose tukifumbe bwe tutyo nga bw'olaba. Teeka ku sigiri, ntadde ku sigiri, teekamu amazzi, ntandise nze n'amazzi agookya kwegamba eyanguwa okutokota. Gitokose kati wano ebeera etokota tubeere nga tusiika ebirungo ebyo bitugenda okuteeka mu nva zaffe. Tufumbye enkoko ŋŋanda naye tugenda gisiikako. Teeka akabutto mu sefuliya n'oluvannyuma oteekemu obutungulu nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu obutungulu beera ng'oteekamu akatangawuuzi wamu ne galiki. Obutungulu buno buleke bubeere ng'obukyukamu akatonotono kwegamba bujje bukyukiremu ddala. Bw'omala oteekemu n'ennyaanya. Enkoko egenda bawoomera bulungi nnyo ate egenda kujja bulungi kuba jjukira enkoko naddala ezo empanga ziba zikaluba. Singa muzifumba nga bwe ngifumbye ejja kuba ekuwoomera bulungi ate ejja kujja mangu. Oteekemu ne kaloti tomwerabira, oteekemu ne green pepper naye mukulu nnyo okumuteekamu. Tuli mu kufumba nkoko mu nfumba eno nga bw'ogenda okulaba. Tugenda kukozesa kalwayiko aka yero, tukozese n'akanzaali kasimba, byokka bimala bye tuba tuteekamu mu nkoko yaffe. Kati ebirungo byaffe bibyo bimaze okujja, tumaze obisiika, tugenda tubiyiwemu mu nkoko yaffe yo tugisanukuleko tulabe. Kati supu amazzi gagenda okukalira n'etandika okulabika bw'etyo naddala ng'ofumbidde nga mu pressure cooker eba sefuliya. Enkoko eyo ebeera egonze, eba eyidde bulungi. Omunnyo togwerabira, guteekeremu awo. Ekirala bw'oba olina ka rosemary beera ng'oteekamu akatonotono kalungi nnyo. Manyi enva zino ennaku zino tulina okuteekamuko ku ddagala. Obudalasini teekamukko, ndiyambakoko kuba tukira tusiika enkoko nga zino nnyama butto oyo taba mulungi naye oteekamukko ku ebyo ebigenda okukakkanya butto oyo obutakubeera mubi mubiri gwo. Kati kalozimere kalungi nnyo wamu n'entangawuuzi. Enkoko yaffe mugiraba yiiyo eyidde bulungi nnyo. Kale gireke etokote mpola mpola ebeere ku kyoto mpola mpola. Enkoko egenda kuwoomera. Tufumbye enkoko ŋŋanda ebadde empanga. Kyekyo webale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.